Mkulu yekolera itongo. Wanji mukama wange. Anita Amongi yajje empapula. Ezo speaker. Ate kulwa obwa deputy n'abuwandula. Siyo ne yakaba Amaziga nga speaker afudde. Agajjulujjulu. Oh, ekyo nno kikulaga ki? Gali ka Robu. Nange natidde. Yasalasala obutungulu. Ne ka Robu n'abigattamu. N'ateeka mu maaso. Gali nga Amaziga gali ku automatic gali ng'emmotoka zino ezitali za gear. Yevuga yokka kakati. N'Amaziga g'Anita Amongi gajjanga gokka. Mwe mulowooza akaabira mu ffu. Kumba omutima musanyufu. Wala amaaso gavaamu Amaziga. Olowooza Amaziga agava ku mutima. Kumbe Amaziga geereta gokka gw'omutima musanyufu guli mu kukola ki? Mu kujaguza. Ng'akaba tukiwonye. Nanzijukiza. Tewaliiwo kabaka afa. Omulangira abadde alindiridde Namulondo n'alumwa. Ate lwaki? Tewaliiyo kabaka afa. Omulangira abadde alindiridde Namulondo bagumuyita Crown Prince n'alumwa. Abeera musanyufu nnyo kubanga akimanyi tabadde kaswafuuka kabaka ng'ono akyakola ki? Akyaliwo ensonga lwaki wano ewaffe mu Buganda kabaka teyakuliranga mu Buganda oba omulangira alindiridde Namulondo. Sorry, omulangira alindiridde Namulondo. Alina osikira kitaawe. Alina okutwala Obuganda. Teyakuliranga mu Buganda. Okay. Bamukulizanga mu Bwakabaka bulala okumwewaza okukwatibwa ekinyegenyege ekijjawo kitaawe yatule ku Namulondo kubanga tosobola kutuula ku Namulondo ya kitaawe nga tannakisa mukono obanga tannafa mu Luganda mu mukola ki lwe mutegeera ensonga lwaki bamujjangawo oba ne bamutwala mu Bwakabaka bw'abaana abaki Abanyolo. N'akulira eyo kakala alina owa Bunyolo n'akulira eno. Omwana n'akulanga takimanyi nti yalindiridde ki? Namulondo ayinza okutta kitaawe asobole okutuula ku Namulondo era ekyo kyajjawo oluvannyuma lw'okulaba ng'abaana abalindiridde Namulondo oba abalangira abalindiridde Namulondo batta nnyo bakitaabwe ye nga tafa. Tata nga tafa nze ntuule. Tata nga tafa. N'amwejjirawo yasobola okutuula kuba tasobola kutuula ng'ono akyali mu ki mulamu alina ssooka mumubikka kabugo n'alyoka akola ki atuula kakati n'Anita Amongi oluvannyuma lw'okukitegeera nti mukama we abadde tasobola kutuula mu bwa sipiika nga mukama we akyaliwo kyova olaba yeetabye n'abaamuwadde obuki yeetabye n'abaamuwadde obutwa asobole okumuggyawo yatuule kakati ng'omulangira bw'anaakaaba nga kabaka afudde gaba mabikkansaamu gaba mabikkansaamu ago gaba si Maziga maki matuufu kubanga kakati afunye obuyinza obuki obujjuvu kandi Anita Amongi bwe yakaabye gabadde mabikkansaamu lyezziga lya wammeseeri ne lijjira kamaso Anita Amongi omukazi asobola okufuka mu ccupa akaabire omuntu atalina muganda we omukazi atemudde abantu akaabire omuntu atalina muganda we bwesooka weebuuze haawo ekyo kikulaga ki omukazi yataddemu buki bulongulu ne Robu Amaziga nga geevuga gokka gakulukuta atakutte agasiimuuza nno nakaveera Uganda olemwa bannange sipiika mukama wange kyokkaale mukama we gwe yagaye nti alumiddwa nnyo ye yasoose okujja empapula ezidda mu kifo kye omusikiro oli mwana weewaabwe oba mwana wa nnyina omusikiro oli mwana wa nnyina oli gwamuzaala sorry yakuzaala olyoka omusikire nkugambye nti oba kale nga bw'ogaa nti tuli waka naye ng'anaabulya taata afudde annumye naye kale bwe batuuse okujjayo abasika erinnya lyange lyerikoze eki lyerikulembedde ku lukalala kakati ggwe eyakaabya Amaziga amangi erinnya lyo nga lye lyakulembedde ku lukalala lwabaagala okwesimbawo omanyi bano bazibu ate bajagujagu basoose ne baleeta abantu ab'enjawulo ne bajjayo empapula ne baleeta simanya Ruth Achenkati bonna bagenda ba withdrawing mpola Museveni yabasindise n'ettaka ly'okulaga nti ekifo oba sikyagaliza ono just kukimwagaliza naye mu NRM tuyina democracy mu NRM awa buli muntu ebbeetu okujjayo empapula naye ate nga odeva wa mukulu nti ono yalina okulondebwa obaani kati ye yalina okusalawo omukulu wadde ng'eno babalaga nti balina democracy Museveni okukeera n'agamba nti alina democracy kibanga kapo okugamba nti ndi mukuumi w'amata mulungi nze ekolera itonga bbayi